olaba n'ebiri kweke munda tasekererwa katonda sasula kyosimba kyolindirira okukungula. Nkwaniriza nnyo ku programu eno Vumbula Mutesitesi era omwanjuzi ndi Drake Sekeba ali ku kamera Joseph Wamala ali mu byuma agatta ebifaananyi bino ye Hassan Bahemuka. Drake Sekeba Mutesitesi era omwanjuzi ku WBS Television. Tuli mu kitundu ekyokubiri nga tulondoola ku nsonga ez'omuwala ono ne banne abagamba nti abali mu nnaku abakaaba nti tebalina kye balina naye nga muka kitaabwe nga yekiise mu bintu naye ddala muka kitaabwe yekiise mu bintu nti yatunda alina ekitundu kye yatunda nefaana bwe bityo naye ddala muka kitaabwe yekiise mu bintu oba waliwo ekikyamu kitategerekeka. Ekyo kyetugendako mu kitundu kino ekyokubiri. Tovaawo, vumbula nange Drake Sekeba.